This is Ground Media UG. Ndi bulungi muganda wange ogamba oti ezigenda maaso mu ggwanga mbiraba ate era mbiwulira bintuukako ensi twagibakwasa twekolere bye twayagala mukole bye mwagala yesebo naye omusajja yavuddeyo n'ayeetonda n'agamba owaaye sivangako mu ggwanga siwaŋŋangukangako Ronald Mayinja era n'akomawo n'atutegeeza byabadde akola e Bulaaya wekyo kirabanga ki ekisookera ddala kyakwekwasa Mayinja akkirize oba agaane for reasons he knows best to himself. Eggwanga Uganda lyatuuka akaseera ne limunyiga. Omanyi ng'ekyuma kiyinza okunyiga olwazi olubadde lukaluba ekirugonzagonza naye Mayinja bwe kyatuuka situation ogutali musango because ffenna ng'abantu otuuka akaseera ng'ensi ekutadde mu nsonda ng'olina okuri-strategizinga. So that was Mayinja n'agenda ebweru w'eggwanga. Kyenjagala yejjemu nti tewali amunenya okitegeera ffenna abantu tulina embala y'ebintu ey'enjawulo. Maybe at that time yakibala bw'atyo n'agenda n'abantu abalala balekeraawo okuridiculinga abantu abavudde mu ggwanga lya Uganda ne beeyongerayo nti tulina embala y'ebintu bya njawulo nnyo. So Mayinja si exception ku bantu abalala abayiiya ne bava mu ggwanga erya Uganda ne beeyongerayo ewalala. So yavaawo olwa pressure sotasobola kubeera nga akyewala oba nga akyejjako. kitegeeza bino byonna byatugamba nti yali yabomba byaddala oba just ebyaddala Mayinja yali yabomba era omuntu akomezzaawo Mayinja ye Moses Sali Bebekulu kagenze e London asanga Mayinja amugamba Mayinja jangu twogeremu nga basajja bakulu. One, Mayinja musajja mutiitiizi nnyo nti Mayinja ye muntu nti nno tannamanya kyayagala. Essaawa eno abeera mu red ekya n'abeera mu yellow luli n'agenda mu MK luli n'abeera independent okitegeera. Naye abantu ng'abamu nti oba olina kyokkiririzaamu okirwanirira. Kati Mayinja wajja kyakkiririzaamu ne wajjawo omuliro ashiftinga position n'agenda ewalala. That's why kituuka kiseera nga ali overwhelmed n'abeera nga akitabutibwa atyo. So Bebekulu amugamba Mayinja, one, oli muyimbi ali legendary, oli great, oli mulungi, olina abawagizi. Ddayo Uganda obeeko kyokwasaganya okibiriivingiremu obeere ng'okikwasaganya ogenda kubeera abakukuba ogenda bawa bakwagala. At least Bebekulu ekyakiraze ng'omuntu okitegeera. So Mayinja ndowooza ayinza okubeera nga that side yali teyagimanyiira kati egenda okujja gyali nga tali prepared enough. Ne Bebekulu yamuwa comeback namugamba atuddeyo okwasaganya ekyewaka. olowooza Bebekulu taddamu kupanga ttiimu ye gyalina mu byobufuzi 2026 we tugenda. Bebekulu one y'omu ku social mobilizers NRM yali efunye abali result oriented. Bebekulu with a lot of consistency. So Bebekulu akikwasaganyizza naye ku kino I think teyafunye Mayinja nga one of assemblance y'Avengers but yagezezzaako kubeera nga asavinga embeera Mayinja gye yabaddemu gye yamusanzeemu e London. Okitegeera abantu banyi abadde e London abakomyewo e Uganda batulire Mayinja yabadde yafuuse sekadama ebyaddala okitegeera sekadama ate nga Mayinja ebyaddala bakoma wano mu ggwanga yagamba musajja w'amaanyi nnyo okitegeera. Alina ekirala nti wano Mayinja abadde akyalina olugendo lunene n'olubimbi olw'okulima. So Bebekulu yamuzanyidde kaadi eyo mu mbeera y'Abasseruganda abeere ng'akomawo astange ground ye okitegeera. So Bebekulu I think ye mastermind w'omuzannyo gw'amadda ga Mayinja. ate bino ebivaayo omukyala alyoka agambe nti nno Mayinja amubanja. Yes, eyo script emu eyawandiikiddwa omu ku directors abamanyi abali ku Bat Valley Theatre, The Return of Ronald Mayinja. Enya sigenda kubeera nga ndyogera naye nga byonna ogenda okubira alamu nga tebigatta. Omukazi mwera 222 omugulidde ettaka amuzimbyeko apartment omuwoze ssente ogenze ebweru akomyewo ayisero yamusayininga tukusaba ekyapo tuwa plan okitegeera. So eyo zonna ogenda okubyegattagattamu nga tebikwatagana. mu bufunze ayinza okuba nga yetegekera kivulu si kivulu pase but ayagala kukomawo wano abeere nga establishing ground ye. Yes sir. nga tuvudde ku Mayinja Frank Ntambi katweyongeddeyo Frank Ntambi omukulu Abitex alonkinga enkuuka mu maanyi ennyo okulaga nti tuba bye yakola omulundi guli byali tebiriiyo. Aba yakamala olonkinga n'agamba nti Mayinja ne Alien sibaagala ku lubiri
amanya gajja waago ekisooka ddala Abitex endongo ya Uganda akibaddemu okusinga omuntu omulala yenayina g'omanyi okitegeera mukubeera nga agimanyi amanya amapeesa g'olina okubeera nga okwatako wobeera nga olina ekintu ky'oli mukubeera nga oluka essaawa zino tukkirize oba tugaane alien skin for reasons zesinza kwanja zonna y'omu ku bayimbi abakwatiridde amawulire g'endongo ya Uganda whether for the wrong or right reasons agalina so Abitex ng'omutegesi kizibu nnyo okuvaayo n'ateeka kyonna nga temuli mulinnya alien skin for example nti libeerawo n'oliteekamu mu ngeri ya okumurejecting okujja okuyimba ng'okimanyi kigenda creatinga discomfort mu bawagizi ba alien skin abagenda okubeera nga bareactinga ku bigambo byo abagenda okubeera nga basobola okubeera nga bongerayo tokability y'ekivulu kyo Mayinja on the other hand nera kyekimu nti yakakomawo yaliko amawulire essaawa zino womufikisingamu era oba oyongerayo emboozi ogenda okumaliriza nga tuyingire December nga we are discussing lwaki Bajjo oba Abitex abatesitesi baganye alien skin obaani oba Mayinja kusobola bongerayo kintu kyo n'ekyokubiri n'oba okigambye muno logically Abitex ye mutegesi nti alina all the reasons lwaki asobola okutangira abantu abamu kubanga yabeera boosi waabwe so abakikoze era mu ngeri nti no ye businessman akirabye these two they won't add anything ku kivulu kye oba okitegeera maybe nga akibaze bwatyo naye mu kikusika ekirimu for alien skin tebakwatagana alien skin avuddeyo naye agambye ngenda kusomeza 31 aleeta Nkwacho festival enakivubo awumule okuyimba enakivubo kano sikabadi nyinza obutakayita kabadi but we have to inspect more than kyetulaba one tulina okugenda enakivubo tukebere ebitabo tulabe mulimu entry y'ekivulu ng'ekya 31 December okitegeera nze nganze omuntu essaawa tujjudde ku mbewo essaawa zino mbadde nkyagezaako okuinspecting oba kituufu oba si kituufu okitegeera but let's assume kituufu nti bamukkiriza yakosaganyiza ne ham ndalawo embeera ya alien skin okubeera nga ali restless ye muntu nga teweewummuza towummula tolina kuleka muzannyo kuleka nti Abitex akogerera bino naye n'omulaga nti mutaddeko ekivulu mubeere nga mupimaapima amaanyi nakivubo etuuza abantu ng'emitwalo 3 kitundu Namboole eyinza okubeera nga kapasite yaayo y'abantu ng'emitwalo 7-8 okitegeera so nze nganze I would love kibeerewo ng'onaayina amaanyi njagala nyenza ebintu by'okupimaapima Abitex agamba yayamba alien skin okutuuka waali essaawa eno tulaba alien skin atuukiriza kigeri nti gwokubye gwoyambye amala n'akwefuulira I think kibeera kya buli azaamaanya okwatributinga success ya alien skin eri omuntu kinnoomu nga Abitex yes Abitex ayinza okubeera nga alina moment mwe yajjira n'abeera nga akosaganya ku alien skin naye entirely there are other factors ezayamba ku alien skin okubeera nga asikiriza omuntu nga Abitex okuba nga amutegeka nti teyamusanga busanzaawo as a nobody n'amugamba akankukwate nkutegekere show there are other works eza alien skins yali akoze eza attracting aba business people nga Bajjo okubeera nga bagenda mu nteesaganya okubeera nga babateekateeka okitegeera n'ekyokubiri Abitex wabeera nga yakwata ku alien skin nga ayagala success ebeere ku ye what happened to Serena Butter mbuuza gwe si muyimbi wa Abitex wewabeera ne Abitex yamutuusa luddawa oba okitegeera yafuna ku maanyi nga alien gaafunye oba okitegeera so ekirungi nti Abitex naye endongo y'okubeera talent manager yagiyingiramuko n'asayininga ku ba artists okitegeera naye I think naye yabeera challenged mbu teyabatuusa probably we yalina kwagala kubeera nga abatuusa ye gist eri mu ndongo sometimes bakwasa omuyimbi ne bagamba omukole n'olemererwa naye ate success y'omuntu n'ogessaako muno nze amukoze ne tukubuuza baliwo wali nabo wabatuusa luddawa nga tewali ng'oyanukula ttaboya so Abitex nze nganze omuntu mwekitiibwa kyamaanyi mu ndongo agiruddemu era contribution ye y'amaanyi nnyo ku bayimbi ab'enjawulo ge mazima naye for alien skin I think it is a kind of a business eyagoyinga obubi nti buli muntu kwaba abiri buli omu kyajja eri munne sometime you have to scrutinize it
okubanga ojjamu ekituufu. Alien bw'aba agambye nti agenda w'omulando kino kitegeeza ki mu music industry? One, I think Alien Skin amanye engeri y'okuzannyamu amawulire. Alien Skin amanye engeri y'okuzannyamu abawagizi abamuwagira. Nze nga nze omuntu I will be hard pressed okukikkiriza nti Endongo agenda giwumula this year nga 3 mulomu why nti music Mukama yenge giyamukola nti abayimbi they never die. Nobaba afudde. For example, radio. Yafa naye I can tell you mbuno solo kuyitanga abantu they are listening to radio's music. Michael Jackson nti sentence yakola nga afudde probably zali nyingi nnyo mu kaseera akatono than we yabeererawo lifetime ye. Obo kitegeera gemanyi ga art, gemanyi ga music, gemanyi ga abayimbi nga bo. They never retire kyekisookera ddala. If they never retire, even someone say they never die, okitegeera. So Alien Skin wana bakala awumudde formally, but era ekinyegenyege kijaba kyemukwata aberenga releasing some craft era kijaba kyemukwala aberenga akola performances. So bwasala ona ndirayo ddala mu kukanika wabera nga yatusampling ennyimba kiba kimala bumazi nti takyasobola kuddayo kwatashinga ku kyaliko emabega ge mazima ga music. Obera nga oli mu limelight eno bintu kizibu nnyo okuddayo ku default y'obulambo nga wali obutambuza. So Alien Skin kizibu. Bwe imagine situation Alien Skin nga zeyo ku garage ye yali akolera. Omanyi cameras ezigenda okumubeerako awo mmwe mwennyini nyini mujagenda mu mulumbe kati obulambo obu kati life etambula okitegeera. And before you know that guy nga akyali discussingibwa akyali mu mainstream akyayogerwako kitegeeza there is no retirement there. Tutedde ku makya na kivubo gyali n'enkuuka olowooza impact eba egenda kusinga kukosaani? Ndowooza enkuuka nga yo predominantly abantu bagendayo lwa mutegese nti Abitex for example bagendayo olwa relatability yaabwe ne Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda n'Olubiri bintu bingi nnyo factors nyingi nnyo eziri a bit cultural sentimental ezitwalayo abantu. Abitex okukijjamu nti nazi kuno Abitex tetwamumanyiira nnyo mu Abitex gwe tulabye emyaka 3. Abitex has been overtaken by political sentiments. Okitegeera. So wayinza okubeerawo ko a section of a few abayinza obba nga tebakkiriziganya ne Abitex. Naye ekifaananyi ekinene Abitex okubeerawo kwe n'obutabeerawo kwe it cannot affect okujuzibwa kw'enkuuka. People will go. Abavuddeyo nga baataakinga Alien Skin nti alabye Kabaka mu kamwa. What advice do you about? Yabadde yayogedde ki? Be precise. Yavuddeyo n'amuteekako ekivulu kubagamba nti alabye Kabaka mu kamwa. Kati kyekyo kizibu kya ebintu nga culture nga religion nti mu bigambo bya Alien Skin tannabaako ngeri gy'alabamu Kabaka. Ali mu kuddamu omutegesi eyagambye yenannyini kivulu nti Abitex yabadde ku live ejjo n'abako ne bayisaamu olugaayo nti we bamujja mu kivulu 2017 tebafuna bantu we yakomawo. So Abitex nga yali mu kwagazaako okubeera nga overshominga cult yona n'amaanyi ag'enkuuka gabeere mu ye. So mucho is going to attract abantu ab'enjawulo abagenda okumukuba personally naye nga tebakubye enkuuka, tebakubye institution ya Buganda, tebakubye Kabaka. So ate nga Abitex kyayagala essaawa zino ayagala Alien Skin akoleyo ensobi emu bbiri akimuseeko nti mumulaba oyo alwana Kabaka, alwana Bwakabaka, alwana Baganda. Okitegeera Abitex Endongo n'agiruddemu. He knows every gist ey'okuchanolinga ebintu bye. So amagezi nani gabadde nnyo aba camp ya Alien Skin begendereze nnyo someone nga Abitex. He has less or little to protect. Ate mugezi ng'omuntu Endongo agimanya ate agibala tabakozesa ensobi ne muddamu mu mbeera y'okubeera nga mukuba enkuuka Obwakabaka oba ne Kabaka okutwaliza awamu. Wayagala oba driving awo ajja bbeera abakubye, ajja bbeera abasinzi temukikola. Tumaliriza. Yesewe. DJ Shiro. Nako olwaleero ategese ekivulo ky'amaanyi. Yesewe. Bino bikolebwa abayimbi ate bali abanene. Red carpet moment okirabye. Yesewe. Kitegeeza ki mu DJ fraternity? Ekisookera ddala DJ Shiro ntandika okumulaba nali mu P7 2004. After 19 years nze ku kivulu nalina emyaka 13 nze okulaba DJ. Nga DJ essaawa zino nina emyaka 32.
I'm making 33 next month. DJ Shiru omulaba mu P7. Ebyaddala. Katono Shiru alina emyaka emeka? Shiru ekitono ennyo. Alina emyaka nga 5 ekitono. Kande mugumu. Shiru DJ ekitono ennyo. Alina emyaka 5. Naye obuzibu obuliwo nti fe abaddugavu twateekebwamu ekintu nti omuntu wabeera nga mukulu sun insult yet yalibadde blessing kuba kiba kimuwa a lot of privileges okubeera nga guidinga ku bigenda mu maaso era ngenda okwogera kino nti myaka 5 sikyogera mukakkanya but ngezeko baagala someone who has been there, who has seen it, who has done it. That is DJ Shiru. Wabanga tajiweza myaka 5 jonna gyalina ebyaddala abadde mu ndongo ya Uganda okuva nga eri ku infant stage ya pop culture paka essaawa zino aleze abayimbi bangi aleze ba DJ bangi. In fact yatandika engombo ya Ever Challenge Never Equaled yali DJ Shiru mu challenginga n'aba DJ bangi naye tewalayinza kubeera nga akola kinga amutuuka. So olunaku olwaleero nga ye mugole waffe muwa respect okubeera nga abaddewo mu ndongo, muwa respect okubeera nga generations nyingi ezizze nezimuleseewo ye nga kyastanding ezo ne ziggwa si kyangu nnyo. DJ Shiru n'okubeera munoose nga ngamba alina emyaka 50 ye mukumulaba ali very fresh, is evergreen, very young mukumulabako but abaddewo. So abalala bonna mukupe DJ Shiru. You can be aged ng'oli mukulu naye ng'ate you're looking very fresh. You're 50 but you're looking 30. Okitegeera you're 50 mu birowoozo naye mu nkola oli very vibrant, yukasobola ovuganya n'abavubuka. That's why nti abaddewo naye DJ Shiru akyaliwo. Okay. Kitegeeza ki eri ba DJ bano abato? Ba DJ abalala abato mulabire ku DJ Shiru. One, mubere professional. Two, muyige branding. DJ Shiru ye mu DJ akyasinze branding. Yasinga n'abayimbi branding. Osanga DJ Shiru emotoka ye enyambala ye buli kimu nga brand yakola agiyitimusa. The composure n'engeri gye yeetwala mu bantu ogiraba nga yanjawulo okitegeera. So buli DJ ali eyo oba DJ tebukoma kubeera ng'ospinninga ejjinja. Osobola okijjayo the way you compose yourself. Si DJ ka saba zino DJ Shiru DJ executive producer oba record producer okitegeera, and is a media personality, is a businessman, is a family man. Atabijagolinga bulungi. There is no scandal. Abayimbi mbala ne scandals nyingi nnyo baba DJs. Njagala mulio scandal ya DJ Shiru emu. DJ Shiru yegaana omwana. DJ Shiru yafunisa ono olubuto tolibisanga okitegeera. So kibeere kyakuyiga eri DJ Shiru life ye experience ye eyigiriza abayimbi ne ba DJ banne okubeera nga musobola okwetwalira mu mbeera ya DJ Shiru. Kino kirekawo 6 Stewart ne Roger abaakaawukana. Kibasanzeewa kibasanze baayawukana kiera baleka baawukanye naye I think without taking anything from Shiru, Roger oba Stewart, nti abantu baawukana mu businesses okitegeera tetujja kibateekako mu kyebakola batta muntu oba okitegeera mutuuka ekiseera munane mukula olumu mu kukula muno ebirowoozo ne byawukana olumu ne egos zibeera nga ziclash nga zirwana ne mwawukana okitegeera. Naye era be bamu ku ba DJs ababiri abadde abalungi nti oba ojjeko DJ Shiru mu Uganda era ojja kwogera DJ Roger, DJ Slick Stewart okitegeera be baddirira alina b'ekirungi ba appreciatinga DJ Shiru era bamuwa respect. Tewaliwo situation olimpuddeko nga DJ Roger oba Slick Stewart bayisaamu DJ Shiru amaaso at least mu public. My last remarks togedde ebintu biyitirivu nnyo. Mwebale kubeera nga mundaba muwuliriza mu byenjogedde jamu ebirungi ebigasa byenjogedde nga tokkanya nabyo si byogedde muno kyembadde njagala naye olumu ebirowoozo biclashinga olumu nange sinze mugezi asembayo olumu sinze mutuufu asembayo nsobola okubeera nga byenjogedde mulimu n'ebikyamu naye at least twalako ebituufu.